ne Virgin Productions wane kabagala nga bulijjo nga bagamba yegase ne Virgin produced ne bagamba nti Relativity ekutusizaako nate yegase ne Virgin produced a Rogue production oba production ya Rogue nga bagamba Money Rivers omulenzi w'omwaka productions ne Intermedia Films nga bagamba Neil Bagger yenanyini cinema asooka wabula Bradley Cooper bonna mwe bali nga bagamba Abby Cornish tabuzeemu wabula Robert De Niro naye ali nabo katandise kati calculated a few things. bakulaga ekifo waliwo abakoona oluggi tumanyi mwoli munda wabula tujja kwe kutandika okusala oluggi. Life exceeds your wildest dreams. The knife appears at your back. agamba ebintu bijja ebituukawo oluusi wesanga n'ekiso mu mugongo wabula I'll tell you one thing. kamba buuli ekintu kimu kizimbe ekiwanvu kizibu uli atugamba bino gyali simanyi waliwo ali kalebwerebwe ayagala okugenda naye ng'alinga ali happy Let them touch me. akatwali asobola mukwatako wano yatunula wansi najja kirire yawulira kubakuba bullet. My neighbor. mulirwana wange gubajjeewo mangu ddala nze nzirako okiraba ekimutuuseko naffe tujja. For a guy with a 4-digit IQ, anti wakati w'omuntu alina digit IQ I'd come this close to having an impact on the world. nali sembedde okukwata kuba impact ku nsi Have an impact wabula kati on the sidewalk. impact nali ngenda okukola erina sidewalk yatunulayo naye ng'agamba ina 4 digit IQ ne bagamba nti limitless yesinima gitulekedde oba ekitakoma naga tuli kwanjula kuwako ne bagamba nti Andrew Howard yagenda obbakulembera Anna Friel mpozi John Whitworth bonna mwe bali Thomas Arana tabuzeemu nga bagamba Robert Buck Patricia Kalemba Ned Eisenberger TV Capio Happy Walters yakola ku ngulika ekalimu mpozi Paul Leonard Morgan nga bagamba Douglas Aibo yalonda abazanyi mpozi Jenny Gering nakola ku bwambalo nga bagamba Naomi yagasegase bakulaga obwongo bweggulo kamala naye nga gamba eryasembedde okukwata kubukola impact ku nsi wabula kati eryasigazza gikola na sidewalk bayalaga akwata kubo kwekasuka wansi baga nti Bradley Cooper ne Jason Felds bebe executive producer baako mpozi Leslie Dixon Alan Green basinzira katabo ke babyawandiika mpozi Neil Bagger najja akateekateeka tugenda kwanjula kuwako twadda ku street. You see that guy? mulaba lodi oyo That was me not so long ago. oyenze sibbanga ddene liise Drug or alcohol problem looks this way. nali teri muntu atalina buzibu bwamwe ng'obanja yalabikanga nze That I actually had a book contract. naye amazima gali nti nalwananga okunnyonnyola abantu na contract y'ekitabo oyo okuwandika ekitabo wuno Utopian society where agezaako bakakasa naye buli amutunula n'engeri gy'alabikamu balabanga gwe bikubye naye tanywa ka drink takozesa njaayi n'anywamu. today was the day I was going to kick its ass. olwalwo olunaku lwe mbadde nina okusamba obutofaali bwako alina contract y'akatabo That's good. naye bigambo bijja Just got to put in the time. somehow takyabiraba yakasuka emipiira The concept. bwakola kayoga nali ku toilet bwasoma nebigwa ebbali yaggula oluggi yasibira mu kabaala. A few weeks passed this way. agamba wiikisi zaayita bwe zito talina yadde peegi gye yawandiise ali mu kulya kukulaba sinema bwe Bruce Lee. At least I still had Lindy. kaakati nno agajja okusinkana Lindi naye bw'ate yamuleka. Come on, Eddie. Eddie Vow This is hardly a surprise. kino kizibu okuba surprise gy'oli nze naawe obadde okimanyi nti ndi kumpi kuleka.
Let's just not do it. tekina kwewuunyisa. 90 pages tomorrow on Friday. If you just wait to see what she says. Eddie, What? Kiki let's go. I was your girlfriend. agabadde yali girlfriend we kyekyoka kati bakiggala. Partner. Squeeze. Paramore. Morata. Cleaning lady. Bank. buli kimu badde bakigatta ne ka account. Be that what's mine is yours too, and you know I want to spend the rest of my life with you. agamba kimanyi ayagala okumala obulamu bwe bambi bwonna mu bulamu naye. Because it worked out so well for you. agamba kyali kikola bulungi mu kusooka wabula kati ndaba tetuna gye tudda. It's Melissa. I do. kakanda agamba obufumbo bwasooka bwalina Melissa y'ono naye bwate bwe yagenda. Well, even though everything you say is true, I still love you. agamba kyonna kyayogera bambi akyamuyagala. I gotta get back to work. nina okudda ku mulimu. You didn't even tell me what happened. tewaŋŋambye tunnaŋŋambadde ki ekyatuuseewo. Did? agafunye assistant bamukuziza My own assistant. era alina assistant wuwe ku buwe. Of course I believe you deserve. anti nkukkiriza kubanga okola nnyo. Thanks. naye agenza okulaba mbi ono amuzza amabega tava mu katijjoozi kamu takyukako akati bafuna contract kana gye kadda amusazeeyo. bakyala bwe batyo yabirowooza musaatu tamanyi kikiddako. She was right. yali mutuufu. I had clearly missed the on-ramp. agamba ali kumpi asubiddwa buli kimu mu bulamu we. The lower bunk in my childhood bedroom in Jersey. My father happy to welcome me into the challenging field of dental supply infant. era ng'agamba ajjukira kitaawe ng'amwaniriza mu bulamu buno obuzibu. waliwo kyali amuyitako. ono si Eddie. It's better forgotten than put away in mothballs. Is there any more useless than the ex-brother? tontegeera Shit, man. katonda wattu It's been like 9 years. myaka tegiringa 9. You alright? oli sitede nga sikutegeera. What's going on? Not much. What's up? agamba siwali nnyo bigenda mu maaso. onono yali mukoddomi we Hey, van. I got a book contract. agamba alina book contract oba contract yakatabu naye nga talabika nga muntu alina contract. endabika ye Like I'm still dealing? alabika nga bakifeesi. Come on, let's go get a drink. I want to. kwe kuyitawo mugamba bagende amugula ekyokunywa nedda saaga bintu bye byanjayi gwe nkumanyi watundanga kayaga nabivaako naye ng'alabika bulungi n'okusinga ye. So, baddamu naye nyini amwewuunya. how's Melissa doing? Wouldn't know. I don't see her. agamba tamulaba mwannyina Melissa eyali mukazi we. Kind of internet home sales kind of job. ebyo yabireka naye ng'endabika ya loodi gwe yamanyi ng'omubanda ate gwaba naye mukanzeemu. I can walk that on her if you really want to know. ebintu byakola bulungi gyendi bitambula bulungi. What do you care, man? You were married like 5 minutes. agabalinga abaali abafumba eddakiika 5 ekigwawo. Okay, tell me about this book. How's it going? muli akatabo ku kagenda katya. Well, it's I'm behind. I'm behind on my agamba ali mabega nnyo ali behind schedule nights if you. okusinga gye yali badde. Well, how much have you written of it? Not one more. yamubuuza kyatuuseko nti wali. Well, I suppose I can help you with that. ndowooza nsobola okukuyamba. Just this once. omulundi gumu ngenda kukuyamba yakwata mu nsawo. tompa kayagasa byannema ebyo. Still dealing. Brother, okyadiringa njako nedda lino ddagala been doing some consulting for a pharmaceutical company. kyenkola ddagala lyenkwa libakafulumya erijja baali kakasa. This is an exclusive product. It's nga mugamba exclusive product ne FDA yagikkiriza FDA approved. eri approved. See, and that's all. saagala bintu ebyo. That's it. kyava akamuteera kakerenda kamu kali mu kaveera. What's in it? kyekyo They've identified these receptors in the brain that act. nga balina receptors ebalaba mu bwongo. And you know how they say that we can only... omanye bagamba nti obwongo bwaffe tulakozesako 20%. Well, what this does, kano it lets you access all of it. kakusobozesa okuaccessinga receptors z'obwongo bwo bwonna kugamba 100%. I don't think that my wife's gonna. obulamu ate togenda kudda mu byakayaga byakunyonoona. lindako ana gwakubira essimu naye nga n'olukomo lwalina size zizi yakwatanga bubiriti nendabikanyirira naye nga mugambe no ddagala. Well,
I'm afraid I'm gonna have to leave you here, Ed. yamugamba nsonyiwa ngenda kuleka I really do want to do this again. kiri gy'oli Call. bw'oba oyagala onkubira essimu kadi yange yiyo I don't want to. saagala Don't be angry. toba musiru Shakas. omanyi mmeka Box. ng'amugamba baks 8 dollars 8 piirwemu nkuwadde buwi katunuulira kakerenda kali kiriya ntuvuka wa biyagayaga Oh, I thought about Melissa. kwe kumala kakateeka mu nsawo Failure too. She'd been so smart. najjukira mukazi we mwannyina w'ono engeri gyali omugezi enyera ng'ali successful babeera bonna but somehow yamuleka Like drunk at 3 o'clock in the afternoon, naye amaze emyaka 9 tabalaba bombi vomiting on his boss. naye ate yatandika okusesema n'okulwala by'ataategeera So who could blame Lindy for dumping me? naye ani ayinza omunenya lindi kati okundeka kuba nange mbadde bubi kwe kujjayo ebisumuluzo mwagiramu akagenda ke bamuwadde kuba malega kamira n'akawunyako nga tekawunya sadda kyaba amala gakamira ngakirira nayimbamu obuyimba bwe bwalinyalinyeeka Especially now. kakano mukazi wa landiroodi yamugwako awo Enough. ekimala twetamiddwa You crap to him. bwina ku nkonko neewo toliiyo baawanga ndi bubi Guested. kakampasa wabula omugagga yakayagala era kekasolooza ennyumba kakano kamutabukidde You could even be a bike messenger. nti ayinza n'okuba bike messenger asobola okusasula sente zebamubanja kuba akayumba kasente etiri nnyo waba tazisasula Her rag wabula akakerenda kalina bye kamukola window. Hello? Are you listening to me? simanyi ompulira You are gonna be out on the streets. ogenda kwesanga ku switch esanu tugenda kukasuka kyo njagala okimanyi naze amaaso ebbali agatambuza obwongo butabutegeera ng'ate alinga eyeera bajja alinga erabamu ababiri boyo oli ku sitole kinga kamaama kakuvuluga ng'alinga alaba ekitangaala obwongo bwe somehow ne bugenda buzuukuka mu ngeri gye butazuukukangako nga bulaba buli kimu emirundi nga 10 n'ekitangaala kyeyogedde kiri wano buli kamu akawulira buli kamu akalaba n'okwakalakana kukyuse n'amaaso ne gakyuka endabika kano kakyayomba kaagala sente kyabaza amaaso mu nsawo yako yalaba akatabo naye kati obwongo bulaba buli kimu ono akyawoggana kakampasa nendaba kati asobola n'okusembezayo omuntu amaaso alaba gakalaba konna yameze kakerenda kamu kikyamu ki What? kiki You don't like me and I don't blame you. You see, tunjagala sikunenya lwakunjagala kubanga olina ebizibu byo sibimanyi I blow my brains out, but my existence shouldn't make you this upset. What is it? kiki That's none of your business. abadde amusuubira okwekyanga mukakamu I'm in law school. People who aren't oteekuta nti soma mateeka abantu abakwata obutabu nga bwolina baba basoma mateeka kuba nali mbaddeyo Aren't you? You've been following. obadde ongobera sikyo book. nedda katabo Just saw the corner of it. How did you know that? I'd seen it before. agamba lyakalabyeko emabega but somehow Couch of a TA teyakafanako omukusoka bwe yakalaba ng'ali mu college from home. wabula ebirowoozo bitandise okuzza buli kyeri alabye Serve. rjl philips yawandiika justice of the court Or was- his life and opinions ku mateeka Yes. byonna bidda buzi somehow That's not the book. n'atandika omubuulira buli kimu You. agasike yalisomye Oral history. I'll start there. Interesting point. Grammatically, this guy was an idiot, which sort of gets ng'amugamba lodi yali idiot yalisomye ebintu ebirala most of this. ako tekajja muyamba mu mateeka g'asoma Son, Hey. talk to you, exonerate there. kakampasi akagenda okulaba lodi ate bye kasoma ono abitegeera okukamala That article, some PBS doc, omanyi otya ku bino all bubbling up in my frontal lobe. n'atandika nokalaga ebyokukola Sparkling cocktail of useful information. Cocktail of useful information. baamaliza luddi asomesa nakyala kano keego omuvubuka omugezi bwina kukayita omusiru gye byaggwera ate nakyala mukazi wa landiroodi The paper too. yeesanga bali mu kukola mukwano ekitabangawo yadde ewuwe nga takkiriza naki kimutuuseeko wabula somehow Who would live like this? buli kimu kimugira bugizi My first thought, bwe yasooka okulaba nti ennyumba ye eringa kasasiro naye ng'amaanyi gyagajja talabayo era niko gipepeta akola emirimu alinga alimu abantu 4 njagala olabe nko
buli kimu yatandi kukiteekateeka. Juka brain y'omuntu okozesako just 20%, olowoleze nnyo. Wabula kano akagenda bamugamba kasobola okuyamba okukozesa 10 ku 10 ekyobwongo obwo. Ennyumba eri niiti okukamala. What was this drug? I couldn't. Kino 6 hours. lyali ddagala kino esobola kutegeera. Some tiding. Sinnalya, sinnanywa ku sigala, siwulira njala, kyokka obwongo bwange bukola okukamala. Just clear. I knew what I needed to do and how to do it. Agamesanga ng'amanyi alina okukola oba amanyi buli kyalina okukola n'engeri yokikolamu. Yali yalemu okuwandiika akatabo baali bamwedda contract era nikukuwandiika ne layini gye ziva tewali amanyi nga mbwongo zijja buzi ebigambo bijja buzi. Nagamba tulaba limitless kitaliko komo oba watali komo. Nga wayise akabanga obwa sinema mbumanyi lodi lwazuukuka. The next morning, I sent a little probe down into my brain. No surge of brilliance came up to greet me. Agamba mufuze yali akomyewo naye waliwo ekyali kisigadde bye byali akoze. You're kidding. Osaaga Words have appeared on paper. mu kusemba ebigambo bimaze ne birabika ku mpapula kuba bulijjo wa bigambo nga talinawo akayenna. Soma mbusomi peegi 3 bw'onoba ozaagadde siwali tabu bw'onoba tozaagadde era ng'oŋŋamba. Naye nga wandise empitirivu nzibu mu ssaawa entini ennyo. Yafuluma wabula embeera gye yabaddemu okuva olwatudde akakerenda kali tagibeerangako mu bulamu bwe. Okwata mu nsawo talina amukalala. Joka lodi yamuwakamu n'amugamba buseera okukamala buli kuduula 8 buli kamu. Mwekanye bino ebisinga no wano Uganda byatuuka dda era mbe begendeeza nnyo ku baana bammwe abalina abato oba baganda bammwe ne bannyinammwe. Yasanga message Give me a call when you get in. kipublisha we Eddie, I'm 40 pages further in. akatayinza kikkiriza It's a little grandiose. peegi ze yakasoma mpitirivu nzibu eyabadde okusomako 3 nakati akyasoma. Agamba bula amukubire yasanyuka. Call me the minute you get in. Nkubira kati olufuna message eno yajja amukubire wabula ekyamuyambye okuwandika peegi ezigino talina kirala. Kali akadagamba bakayita NZT kwe kubirowooza nno kaadi mukoddomu era agimuwadde. Yalumbawo waka Vernon. Mwana njakalala agasikadde kalungi one Eddie. Vern, I really just need to talk to you. Agabeta kugana kuggulawo wabula alina ebisago mu face. Vern, what happened? Don't worry about it. Kumubuuza ekyatuuseewo. So, Eddie, you are interested after all. That stuff's amazing. Ekiteza wakagadde kono kasufu kazibu. Vernon, who did this to you? Ani yakoze kino Vernon? Bireke. So, what's it called? Bakayita batya kati? Name yet. Tekanafuna linnya ttongole. We're calling it NZT-48. Naye ab'omufumbiro bakayita NZT-48. Mufumbiro? That doesn't sound very FDA approved. Tekirabika ng'ekiri approved eky'omufumbiro. You didn't really believe that shit, did you? Wabikkiriza ebyo nabigamba nti no FDA akakkiriza. Some unknown, untested, possibly dangerous drug scam. Mazima eddagala etagezesebwanga kusaagiriza okuwera omutawaana. Linali mpulira nga nfa okukamala. So you want some more? Ogambye yagala nti ddala. Alright, we'll talk about it. Kale tujja kyogerako. Need a favor first. Sooka onyambe. I'm in no condition to go out right now. Agatali mu mbeera kati efuluma. You could pop down to the dry cleaners, grab my suit. Yeetaaga agende ku dry cleaner mulete akagoye ke aletede ka breakfast. No breakfast for us. Leeta breakfast tulyeko. He knew he had me. Yali amanya nnina. Sure. From now on, Okuva nakati. be his errand boy. Nafuuka mukozi we nga buli kyagala okumukolera nina kikola bukozi. Anything I could. Kubanga alina kyenjagala. Little clear pill that would bring back
enhanced Eddie. Agamba yali asobola okukola ekintu kyonna ekyali kisobola okuza Eddie oli ali enhanced omukubiseemu yadde wa Vernon ate okudda nga oluggi luggule luli asenga luggale Vern? yayita Vernon kwe kuyingira munda wabula ennyumba yonna ebintu buli kimu kiri waakyo walinga aliwo abitinkudde kwe kumulaba atudde mu ntebe wabula yita taddamu okumudda maaso ng'alabika yakubiddwa buleti musatu yagwa ekigo kyava jaka kasoba ddala mufu kyokka obadde akola buli kimu amanyi agenda kufuna emaali yamwita Vernon amaziga ne gamuyitamu naye ngenda kwesinga kati okumutta yakuba nti akoze buli kimu amanyi agenda kufuna wakiri akakerenda kamu tewali kwekuli ate akoona bawule ekikoona kwe kudde bat n'asooka akwata bati zezizanya goofu kino kikwate yeekaze waaye ani oyo nagamba vije makabirimu nga bulijjo kopi tozanyirako ziriko banyinizo gambe bukedde TV tukuwoli kakati amaana akubira poliisi ng'agitegeeza yeetaaga bajje waliwo obuzibu obuguddewo 7B, yes. yabawa adresi 7B ku kizimbe waali Took them forever. And the agakyabatwalira lubeerera nga tebatuuka gye bakoma okulwawo naye okweyongera okutya wabula kwe kutandika okufumitiriza ebigambo n'akimanya Eddie bamuse banoonya kantu kale ne kaanoonya neddala bakafunye bwadde ebbali But had they found it? n'afunayo okaawa obwayise awo kwe kwata gloves juga naye abuli wanted okamala n'atandika ate okukuba ennyumba saaki naye ambadde gloves fingerprints ze zireme kusinganibwa buli omu ate bagambe naye alina kyamanyi okufa kwa munywa byanoonya abadde amanyi yabikweka ye mufu n'abamuse kireka tebaabirabye mu kusuubira kwe naye nga kusaba saala banange era omuntu ajja kufa ng'anoonya yakwata ekipaketi ebbali kirate kikirimu ebyokulya byabadde aleese katonda wattu NZ248 kwe kuza amaaso erudda juga ludda yogera ku fumbiro taba nga abikweka mu kuuka naye agikubye saaki wansi kyava alaba engeri ya foiro enzinge yagijyayo kwe kusumulwa ebyali muno mwalimu bandaali ya sente n'akaveera bannaye akalimu emaali mulimu obukerenda buyitirivu buzibu yawulirawo nga kwekuli ate abakoona poliisi ate etuuse najasooka ate abijjewo kati bambitaddewa najja abikuba eno mu mpale ekijja kijje bakonkona poliisi gye yayise gulawo oluggi gwe giraavu bajja kusala giraavu ate bagayeze muse sokanaza ajaze kubi jaketi tokataga kulwawo kana mikono gyo nze mbayise uli mukodomi wange bamuza ku poliisi No, my ex-wife's brother. agamba mwanyina wa eyali mukazi we What? eki He, bambuza kyabadde akola I heard he was a antiques dealer. nawulira nti yali antiques dealer ng'adiringa mu bintu ebyedda Like Viennese kind of chairs, stuff. ntebe bwe zityo nebimeze bikadde simu yavuga Things. Yeah, wangi that is correct. kituufu akyali wano He's here. waali wano Victim's sister. sister wa Vernon Her voice in 10 years. eyali mukazi we yali amaze emyaka 10 tamuwuliza najjukira You there? oli awo Just before I'd run into him on the street, and anti mune nabadde n'akamugwamu awo God. I wish it was nageza okudda ng'afudde stuff that I better not
That's probably a good idea. Agasi kirowoozo kirungi osanga. So, we should probably meet or something, right? No, I gotta do the funeral. Agatana kiyitaaga agenda kukola ku byamaziika kati. We can't meet, okay? Tetusobola kusinkana tujja ku maziika. I guess Mom just... Alinga amwewala. No, I don't want that. Please. Agati agala ajjeyo. Point, okay, when this is over. Tujja kusinkana nga bino biwedde byonna. Nja kukubira. Kugijjako. Yimanyinawo omugenzi. Poliisi egenda okulaba ontena kyemwagaza na kintu kyonna yabakuba n'essimu kono genda leka namba y'essimu wanabeerawo kitagisa tunaakuyita kakano yasimbula agenti bamukubye na saati juka alina emaali mu kiwato ne bugiraavuzi mu nsawo ho kwe kutambula agende kwe kujjako amaasima nga lwokyali ajja tamutegeera abakifesi muntu bakabutegira ayinza sebo ku buli gwana wakati amutya juka ile envera edivu ate kyaliwo yafudde ate nga nyumba engeri gye bajazizaamu alabika n'ekyo kyamusiza yadde eka n'asooka ateekako stapuli zonna n'asooka abala amajja kyava jja akakenda kamukwaza n'asooka akamira kano kamutereeza yayitawo juka lodi yamugamba kagula obwongo nosobola obukozesa 10 ku 10 juka omuntu wa bulijjo noba mugezi otya osobola kukozesako 20% of your brain yajja erudda onanga okulaba nga bwalabika obubi kaviri akatutte mu saluuni tandise okukola omubiri wabula obwongo kati bukola okamala buli kyalaba omuntu kyaleetaaza akikolerawo n'akikwatirawo yadda katabo alina motivation etenkanika yakamaliriza munaku nga nnya zokka kwe kaleeta nakyala agwa eddalu kino kisoboka kitya buli naku agamba lyakozesa tabuleti emu obwongo bwe ne bufuuka limitless yayiga piano mu ssaawa 2 zokka okugikuba mathematics era nga okufuuka omugaso gyali muzaala tazanya nokajuza akajuza agamba yafuuka fluent mu lulimi lwonna ne bwalubulya buwulizi kati oga Luitali na Lufalansa wuyo ali mu Lufalansa akwata okamala gye baamalira agamba kino kyali kisufu buli kimu akimanyi ne bakadde balwadde bakansa bawulira n'obujjanja balina okukozesa obuliwo kati I suddenly knew everything about everything. Sure, you get a short-term spike, but when that rapid expansion agamba nesanga nga manyi buli kimu kumpi ku buli kimu against aggressive overexpansion, there aren't, because there are no safeguards in human nature. And we're wired to overreach. Look at katonda watu that ruled the world. Portugal with n'abantu ba Uganda b'ennaku zino tebakyamukkiriza sitting on a dank little island. amagezi gaalina mayitirivu mazibu Pretty well. We got France, we got Poland, we got a big Swiss bank account. You know what? Let's not invade Russia in the winter. Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the interest. Yeah. My brain was just pouring this stuff out. Everything I did. agamba obwongo bwali buyiwa buli kintu buli kyali agadde It is. buli kyali atetegedde bwatandika okukiza lodi yamuyita have a portfolio, but if you don't, I'd be very interested. kakali amugamba ayinza okukwata manyi kiwanvu wabula kadi eyo yali agadde bosi wa musinkane ku magezi gaalina Friends who invited me. banywanyi bampita tugende tukyakaleko ku biiki kyokka teyali wano naye nga mbuzaalazaala omuntu atalina adde 10 yakola obukadde nga 2 n'emitwalo 3 mu bbanga effundo kamala baatuuka erudda eyalinga tawuga okutya kwonna kwagenda But mere lounging wasn't enough. wuuyo kutegaali avuga misinde gyadduka ne kawalajana katiddemu bwongo bubala buli kamu katonda watu naye yasekamu enjayi Only problem? agabuzi bwokka I felt like I was going to explode. buli lwagezangako okuyimirira okudda emabega oba okusilowinga awuli agalagenda bugenzi mu maaso batuuse ku nyanja agamba agakubuukawo baluuza kusaaga tagenda kikola kyava abuuka acliff divinze
paka wansi ebintu byetasobola kukola luli yava mazzi. And then I began to form an idea. Agamba we yatandikira okufunira ideas. What I needed to do. Kiki yalina okukola. It wasn't books. Tekwali kuwandika butabu. Tekwali kuzanya zaala. But it would take money to get there. Naye nga kyali kijja kuneetaagisa ssente okutuukayo. In a down market, no one was making much. Ng'agamba mu butale buno tewali akola ssente nnyingi nnyo. Abaamira akakerendake. Kaakano ebintu bijja buzimutwe. Nanga kusala wiki kyabaagula. With Vern's last $800, I made $2,000 in a day. Agamba yakola 2,000 mu lunaku lumu. It was too slow. Agamba ku ssente bwe yakusaza kyali kitono nnyo nga yeetaaga ssente. Yajja eri munywanyi omwamu yaba amufuni amuwola bano bamanirenda ku kumulaga. Mulasa. So, Liv told you that Bangambye for a short-term loan? Yeah, and I told gugaba buloni obutodo. Gena kola ki? Why? because I don't see you before and Agatamulabangako mu mama begalo kizibu omuwa ssente. why do I give you? Lwaki naalikuwadde ssente zange? Because Kubanga I quintupled my money 4 days in a row. agamba yakubisa ssente z'emirundi 3 mu nnaku nnyo eziyise. I was able to calculate certain patterns using algorithms. Era ng'agamba alina byagenda okubala nga yeyambisa algorithms ezimu ze yafuna. Agenda kukola amagoba. You're good. Oli mulungi. Okay, it's a fix. Amazima goyagala. People get caught. What are you gonna do then? Ogenda kukola kisinga n'okukwatibwa ssente ne zifa. Tekisoboka. Wait a minute. Byenkola biyonjo. And besides, I get the strong feeling that you're not somebody I want to disappoint. Ate erudda nina endowooza nti toli kika kya muntu gwasobola kulumirayo oba ku disappointing nga amuwadde ssente ze. Sit down. Okay. Tuula wansi tulasituka. Okay. Kale Like this, you mine. Okay. You understand? okitegeera Don't pay, you know what we do? bw'otosasula omanyi kye tukola Waste. tukwata kisu netukusala ennyama okuva mu kiwatu ntugibikka ku feesi. You don't die from this. You suffocate. Si kyekikutta buli oziira paka luufa. Ssente zo ziizo ogaana ozisasula. Kaakano yayitawo My new friend Kevin Doyle showed me how you could leverage 2.5 times your cash at a day trading firm. aga mukwano gwe Kevin Doyle omujja era mulaze engeri gy'asobola okukolamu ebintu ebimu. Era ng'okudda ku butale adiiringa agula commodities n'azitunda we zirinyidde n'akola amagoba. Wabula obwongo bukola okukama n'olwekyo yekkaanya abalamangu ebintu. Teetaaga kukola ki. Banywanyi baatandika okuŋŋaana mpola omuludi abibaza ati. But not for the big fat defense contract he bribed his way into. Laba tabu. Should be announced next week. I was jacked in, booted up. At the end of the week, my brokerage account contained over $2 million. Word, quickly. Wiiki yagenda okuggwako nga brokerage account ye eriko obukadde 2.3. Just wakoze nga broker. 4 job offers, my bank raising. Agamba lyafunye job offers endala 4. Account ye erinye buli kimu kitambula bulungi gyali. And finally, Kevin Doyle trying to sound casual. Eddie, I was talking you up to my boss, and, well, the impossible happened. Agamba mu kusemba Kevin Doyle yamutwala ebbali okufuuka broker. Yagezaako kusoundinga nnomo wabula yamugamba bosi wa amwetaaga. Kaakati nno mbosi okumwetaaga ate yabisazaamu vanundu yamwetaaga nakyajja abaweereza. Allora, le altre per le istruzioni. Mu kwogera oluyitale kati kamenyo. Spero non troppo. Ono yali girlfriend we Lindi tamutegeera. Molto bene, grazie mille. Katonda watu. Since when do you speak Italian? Watandikadde okwogera oluyitale. Self-improvement month. Anti ngenda neyigiriza mpola mpola ebintu ebisinga. Oh, I hope you didn't. Naye nga tekamutegeera kaali kamusalayo. Bamama bo tebagadde bisinga bitooke bye bigwa. Ate kati mwawufu just mu bbanga tidinyo.
The real question is, why did you ever put up with me? I was in love with you. Yangamba kibuze ekisinga obukulu lwaki wangumikiriza anti nali nkuyagala. Next year, how's your new assistant? She's good. Good. Yabuuza assistant we waliko n'omusufu. And are you gonna get a new You know, Ogenda kufuna omukyalo omupya ko n'omanyi? Nawulira nga ssanyu nga ndi naawe. I'm proud of you. Nange ntyo. And Kati a little intimidated. agamba awulira yeekanzeemu enkyukakyuka z'akoze mu bbanga etteno kakano baddiŋŋana amangu ako. her place. Top hedge fund manager to comment. He's Houdini. He's a prophet of our Okay, times. give me that. Yafulumira amawulire enkeera Someone over later? nga bagambe I don't have a key. agatanda kisumuluzo ennaku bulimu yabeera n'ebisumuzo bya munne baddiŋŋana dda. No? I mean, does it have to be that key? Can it be a new key? It's our place. It'd be cost effective. agamba kijja kuba cost effective kwe kumunywegera bambi waza amaaso erudda nga loodi oli era feesi agiraba aludde kati ng'amulaba kyokka taga akulaga mukyala nti anakyatidde kuba mukyala nyina n'okumanya n'obukerenda bwakozesa ate bw'atayagala amanyi mugamba amwerekereko kimpowooze wabula bwamuziga bw'oluusi amubaza olwo yasula atunula juga munywanyi gwajjako obukerenda buno yafa kiki? Nothing. You should sleep. amugamba ali mumudde kubanga nkyalina meeting ne Van Loon nagaga tandika okutaga juka esaawa zayiseeko dda zabadde amirako akakerenda. Eddie, Are you okay? oli bulungi? What are you doing out here? Okola ki eno? When's the last time you ate something? Wasimbadde nayo kulya kantu konna. Yamuyisaawo kumugamba agenda ali juga na meeting ne Mr. Van Loon ali no ku mmere yamaze dde okuteekamu akakerenda katanakyala owaayi tuyiseeyisemu ng'omugagga bw'ajja ono n'omuleetako oluwayizeeka. Now be warned. Nkulabula n'omugagga ekibuuzo kyabuza abaagala kiddemu katusoke tubiyiseemu mpola mpola. And he needs direct answers. Yeetaaga direct answers. Olutanaafaayo I think we should rehearse. tuyiseemu. I'm eating, Kevin. Tulaba nti ntya Kevin Are you up for that? kikyoliko neggulwegala omulimu guno You sure? Because I got a little bit. okakasa kwanza sitega kikyoliko nkugambye ndya gwe mulinda gye mugagga yajja ono erubadde nira ageeka Van Loon. Hey, Carl. Kikalo singa bamanyi So, Eddie Mora. anti Eddie Mora Secret. kyama kyo ki kono ddagala I'm on special medication. agamba ali ku special medication ali ku ddagala ery'enjawulo erimuyamba. What's it for? ayogano ng'asaaga naye ate bye byaddala kali akakerenda kaamira. Anyway. Yatandika okunyonyola ebintu ku myaka gye n'abakozi omugagga baalina tafunanga muntu mugezi bw'ati. Buy a hair. Sure, stocks rose, but who wants to do all that work for a shitty little uptick? It's not the visceral kind of spike. kwe kumuwuliriza si musajja atera okuwuliriza n'agamba Robert Nira ageeka abaala batasikowa Tom. kasino n'endala. Sure. I mean, share prices aren't really based on how a company works. It's about how mass psychology works. So if I found certain algorithms in the perception of a stock, Pattern recognition. lengera Single help. well, not everybody understands that. ne basajja b'omugagga bonna omwana kyabakola kiyitirivu kizibu bakozesa. Kevin Doyle waali yali amuleese Sort of. yamusettingida appointment eno gwe yagambe mbw'alya. The 2.3 million in 10 days. I do have a formula, Mr. Pierce. Delusions of grandeur. I don't. Mugagga amukooneramu n'agamba muyitirivu muzibu. Kakano omugagga amuteeka mu mmotoka. I don't know who you are, Eddie. Simanyi gwani yanga. Sure, one thing, you don't work in my world. Naye nkugamba ekintu kimu tokola mu nsi yange wabula amagezi gonna mayitirivu mazibu. Naga tulaba limitless. Vijema kabirimu nga bulijjo. You better. Bukere TV tukuoli. It's in a way which I haven't seen before.
Take a look at these companies. Tell me. Yamugamba atunulye kampuni ezo amubuulire kikyalowooza. Sure. Kale. Bagiparking erudda. These companies aren't the question, are they? Explain. Andi zo kampuni si kyekibuuzo. Control the whole power enchilada. But no, these companies wouldn't get you there in emerging markets. Zonna tezina gye zisobola kukutuusa. Yes, merger you're contemplating. Ogezaako kumaaginga nazo ki? And there's really only one company with enough bling to justify a merger with Van Loon Associates. Who have you been talking to? Ani gw'obadde oyogera naye? Really gonna go for it? Well, you're an amazing con artist, so you're very... Kubibiri oli mufere mulungi nnyo oba seeki oli muvubuka omugezi okukamala? The world would have to come begging for energy like Oliver Twist and his bowl of gruel. Laba. Now you're going backwards. Ani kati atudde emabega. A prediction. It won't come off. Why? Agamba tisijja kuggwa. Of Libya. Really? Ddala. Well, you don't want to hear this from some schmuck. Toyagala kuwuliriza kino. All right, you get your shot. Kale. Meet me tomorrow at the same... Nkuwadde omukisa nsinkane nkya. Twogere business kati ezitambula. I'm at your disposal. Anti kale nze wonjagalira wonna. Wano wosula. Spartans weren't big on amenities. Anti wasufu okusinga bwalabika ku wabweru. Kale. Kakano kwe kuvaamu. Ono omugagga okukozesa baaba. Amwadde appointment endala. Yasooka n'avaamu. Moments in life. Moments when you know you've crossed a... Agamba lu moments zofuna mu bulamu n'omanya ati n'osaze kugamba ebitala bikutadde. Aga naye bwe yali mukadde ako. Yatambula butambuzi. Takyawulira lugendo tawulira ki. Naye nga atandise okulengera mu maaso gyadda. N'ebintu byasobola okubeera eby'omutawaana. Yuuyo. Yayita erudda. N'asooka yetunuulira. Mundabiramu eziriwa. There was another skip. How had I gone the last 20 blocks? Agamasooka ne yeebuuza engeri gy'atambudde mu blocks eziyisa abiri nga tamanyi. Kuyitawo. And then... Ngalinga eraba erudda. I was way uptown. Agamba agenda okwejjukanya ng'ate ali wala nnyo n'ekibuga. Wabula ne gy'ali tamanyi bw'atuuseewo. Uyo agenda bugenzi maaso. Nko agagenda muwandikira ceke gwe kikyompita ompita financial institution oba bank oba kiki kyolina yagwe bad kavera kagudde kyekyo leta kyokka kasigaza kino ki mu aspirini ono si aspirini gundi kireka kirungi bireka bikuba n'akamirano naye kandi ate musaza tana kyasigaza bosi n'agenda okulaba ng'ali kiriya yafuna ebirowoozo mangu wamugabe bagende mu banka gyeyamaja n'agajjayo gamba ja kwa sente yalina n'agamuwa mpulira bulungi boy kiri kiri mu kantu kano tewali bye ali stede buli kyalaba kiri stede kiri kiriyo kamala kyokka musatu afa yabadde amanyi kali kebadde asigaza kajja omutaasa omubanda yakaliddewo n'akakozesa yayitayo kwe kujja erudda ow'omukwano lindi gye yali akolera naye ng'amaze ennaku tebalabagana bonna abakozi badduka buddusi omugwako olwayingira n'aggalawo maanyi gamuggwa anti nsonyiwa labwagwa ebbali afa nsonyiwa kankutwale mudwa nedda agamba yita agamakerendage
It's complicated. What are you taking? Agabizibu Makerenda ki? You on drugs? Drugs? I had no choice. Agatena mukisho kujjako mubuulira amazima. So, all this energy of yours. Ebbanga lyonna amagezi na butinjo badokola lwa Makerenda ago. To be legal. Anti ddala kyali yaŋŋamba nti galina kuba nga gali steady, gali ligo. You want me to go get it? Katoka ngene nga kuleetere. No, I'm gonna. Laba. I'll go to your apartment. It's not in my. Agate gali mu apartment ye gali wa muwala jjana. Juka bulume lyasule wa munne. Akabanga ke baddingana kano. Kati amugamba gali mu nyumba ye. Wakateka mu nyumba yange. Yajja. In my house. Mu nyumba yange. Yatuuse dda. Yamulagiridde bwe yagakweka mu nyumba ye. Kinankani kyekovu kukikwata. Kaviiro akajjeeyo. Mulimu obuntu obweru buyitirivu buzibu. Yamulesera mu yafeesi wabula afa kumukwata ku simu. Obufunye? Obulina? Yeah. Mbulina. There's someone following. Walawo omuntu wangoberera gwe sitegeera. Sure. Okakasa. He got into the cab behind me and he's making. Ali motoka amabega wange obwedda buli tuweta waaweta. Can you go around him? Kwe kumugamba namwetoolole. Baloba akyabaliko. Kuona akyandiko. He's getting. Kuvaamu avuddemu tuli mu jjaamu. Eddie. Kyali alina ekiwalaata open roof. Mugamba alugula afulume. Kyava atawanyika. Akana amugoberedde. Kwe kulajja nawe bamuyambe waliwo bakamenya abayitawo. Musajja anemeddeko oyo bakanyama babiri. Simumanyi. Munyambe. Gwe gundi lwaki osumbwa maama story ki? Are you deaf? Oli kigala story ki gwe tolaba? Hey, buddy. Are you trying to piss me off? Yakwata ebbali gye gyokukisula yakubirawo. Nakyala alaba. Nono. Bakamenyo kyabakolo yazzaako buza teyalinda kiddirira. Maiti. Kakano kitabuse. Agenda okuza amaaso tamulaba. Mukazi tuyayingira ebbali kyava anonya bwe yeekweka. Naye nga tamanyi kimuyigisa. Bukerenda buno ki? Erudda. Wala basiketingira. Kyali amunoonya. Are you still there? Yeah, I'm here. What happened? Yamubuuza oba akyaliwo anti kyekituuseewo. Kyali anoonya. You killed two guys. What? Assa abasajja babiri. No. Can you see him? Yamubuuza oba amulaba. Anti ddala. No. Mulaba. Not yet. Naye tannantuukako ye tannandaba. Wabula kandaba azise busi. Nkole ki? I need you to go into the bag. Neetaaga okwate mu nsawo. Jamu akakirinde akamwosi okukamire. Because you'll know what to do, you'll take it, and then you'll know. Kajja kuyamba okumanya ekyokukola. Think my way out of a knife. Just listen to me, it'll come on. Mpuliriza. Ebintu bijja kujja buzimbunguubu. Mirako akakirinde kamu. Mukazi kyava aguma. Yakwata mu nsawo. Kyava najjayo kamu. Tamanyi na kyamira. Kyava gyagezese nga bamulagiridde. Kyali ku simu. Kyali ajja. Yamugamba nkuyagala lindi. Kakano somehow obwongo bwatandika okubala ebintu. Ngalingeera berudda n'akyukirawo. Kano kagula obwongo. Kwe kutanga okulaba possibility zasobola okuyitamu oba zasobola okweyambisa okudduka wano. Zizze buzimbwongo kati. Baba nemeddeko wali asala nsobola okuba kiyuma kansi. Waliwo baati. Waliwo yazanya n'akato kali mu nga tezisikeeti nga abo busala. Okay. Kyava ayitawo. Takyalimu yadde okutya. Lodi amulemeddeko. Baatise.
mama nyapu byakola tabikola ngana kumuyisaawo mulekeze ebbali kwa ice skating club lodi yajjayo kisu malirivu muzibu waliwo nakyala azanya oba lodi azanya n'akato kwekakwa yawuba engatto zimusaza ettama naye amagezi agajja agakola bino gonna naye tamanyi yameze kakerenda kamu kuyitawo asembe tukwate kukusima tukomugwago naye nga lodi amaze mugamba kumira kakerenda kali kakati nno yamala naye kwekamuwa yakamera gye yali yonna gye yali n'atirirawo bagyerudda naye kakati atyayo juga nakyala yamizeeku era essaawa zagenda okuyita ho lwe bukya chifu yateredde yaza amaaso awali omukwana yali mabbali ayambala naye Okay. yamubuuza oba ali bulungi juka yataasiza obulamu bwe I'm so sorry about what happened. ani nsonyiwa ku byatuuseewo You know that you never, ever have to go through that again. era ng'agamba tagenda kikkiriza nti aliddamu okuyita mu bulamu bwo nate I can make it safe. I'm back, okay? era ng'amugamba asobola okukwata ekkubo n'abatereeza ku bino byonna. Who's back, Eddie? Me. yamubuuza ani akomyewo Eddie kono nze. You were different before. wali mwawufu emabega. I wasn't when I was on it. I did things I would never. era ng'agamba ne amakerenda ago yamiziiko erimu lyamukozeseza ebintu byatakolangako mu bulamu bwe. I get it. I totally get it. You feel invincible. era ng'agamba akitegera kati bw'awulira bw'olimira owulira ng'oli invisible tewali kisobola kukulema. Where we'll be a year from now. yamugamba teyinza gye tujja okubeera mu mwaka gumu nze naawe. You might have to live it without me. What? Ndowooza olina agenda awatali nze. Look, I am going to stop taking it. There's just some things that agamba agenda kulekerawo okulimira naye akyalina byalina okumaliriza ebitono. I mean, that's the plan. era agamba pulaani yakulivaako. I swear. ndayira. Okay. kale. I hope you do. yagamba ajja kumulinda kumala divaako. wabula aseetinze kati naye nga mwajja nali amugambye liveeko yali mukazi we Melissa naye ate guyinza okuba omukisa nti wemira baaki ndala nga famira kuli asooka ffe twafuna obuzibu yakalengera akaggwera wabula loodi waali ate oli yali amubanja sente gwe yawa akakerenda akamu musajja namusasula atayagala ki duka kweririka kyekerenda yajja gyali bweyonoonyeza eri ozosobola kunzirukako bwe tala kuntebera ku byakabi kiki ekyo kiwampaako olu mwana njala akakerenda kamwana sirisitedde kakano kyeyakola yasalawo amuwe kamuwaayo aterede amuwe bukerenda nga bubiri busatu kakano kyeyakola olwokuba nti amayiro kyali amugobera yagule bakanyama babiri saagala ntu amanyi nti nate munkuuma temumbeera close nnyo mubeerako ka distance nenjampulire nga ndi safe kakano sibaliko ne bakanyama abamutambulako Justin Case nga beera bamukwatako yadde eri omugagga Van Rooney agamba mutuufu kwolwo yali mulwadde naye nga amazima ddagala litaaliko. I sent over my revised projections. I didn't ask for your projections. I know, but I think if you take a look at them... I already have. As a matter of fact, I fired a few people over your projections. nagoba ku bantu olw'ebyo just biwaŋŋamba ba projections yamugamba abakozi abasinga abagoba. Instant. That's no longer true. 2 months after I'd started NZT, I was brokering the biggest merger. agamba emyezi ebiri gyokka ng'amaze okutandika okukozesa NZT yali abulukalinga maaji ekyasinze obunene mu byafaayo bya Amerika.
bagagga bonna ne bakali magezi ne ba CEO abenjawulo ba kampuni zebbiri abalina bonna abategeerera Atwood ne munywanyi takyanywa mwenge kiyayiga tolumira kerenda ate nonywa mwenge mungi ate kiragezaako okulya nga bw'osobola kuba terikukiriza kulya wesanga oggwawo omubiri kati ekyalongoosaamu kutama ddagala li ate nalitwalira chemist agezeko omukola eddagala libere nga libeerawo buli bbanga kuba tewali alitunda sente azirina onamugamba bwe yakoze chemical analysis linza okutwala sente okukola agamba agenda muwa $1 million 2 waba asobola oddikola katonda watu okay kale kakano yafuna laboratory limukolera kati ali kushiwa diru bakamenyo babeerawo agenda kwate luwa atategeera kyabajja musinkana bino tebiri ku Vanoni ye detective olire kukola ku musango gwa Vanoni waliyo witness yatestifying na bujulizi ku muntu anje kwata mwala janoli mu hoteli kifaananyi kikyo yeye kakala akakumanya jyali nakuzo mwezi nga 2 ogwokuna juka lunaku lwatajuka saa 18 bikibi yakola kakano okuba nti alina sente mpitirivu nzibu ate agala bagagga bakolera kati kumanya yafuna munamateeka asinga yamugjayo ku sport baleta tiimu nene enzibu amugamba obujulizi bwe balina buli circumstance Van Loon and Hank Atwood agamba Van Loon ne Gertrude naye abatuuza But Psycorps, Andine, and others are jockeying. Nenga Van Loon ekyasinga omutiiso nagagga mu bbanga tulali tamanyiddwa ne kampuni yasituka ne gyeyava okusituka teri amanyiyo you know naye nga ali frail Go on. embeera esinungi gwe kumugamba agende mu maaso naye nga ebbanga toneriisa badde takwatikako kampuni yagisitula okugijja ku zero n'agitusa badde etuuse n'amaanyi tagalina kati Could be an act. He's not even 60. So have you decided, Eddie? What are you going to do? wasazeewo kyogenda okukola I don't know. You haven't given me the answer. You haven't asked the question. Well, given the scale of my contribution, let's say 45. agamba asuubira 45% olwa contribution ye 40 million's plenty, Eddie. katonda wattu You know, Eddie, it may be on your mind that you're not going to continue to work for me anymore. This has been a learning experience of my life. I hope it has. agamba no gyeri ebadde learning experience ensufu nzibu naye ng'onalimu okutya mubiyinza okugwa nalekerawo mukolera You would even think that would only show tokirowooza nako ekyo you on your own. I mean, you do know you're a freak. Your deductive powers are a gift from God or chance or a stray shot of sperm or whatever, or whoever the hell wrote your life script. A gift, not earned. You do not know what I know because you have not earned those. agamba talisobola kumanya byamanyi kubanga yetabiyisemu nga bwe yabiyitamu Like a brat. byajja buzijali ng'ekirabo You haven't had to climb up all the greasy little rungs. You haven't been bored blind at the fundraisers. You haven't. agamba tannaba kukola kintu kyonna yadde okumanya fundraising wefaana oba ki ogezaako kukola bizinesi nga bwe yagikola Not to bribe, charm, or threaten your way to a city. tamanyi nti olina wonna okugaba enguzi oba ki ye sente azifunye You haven't. lw'amagezi ge Your competition. era nagamba si competition lyaliye Now I'll open up a line of credit for you. wabula agamba agenda muggulyawo line ya credit gwaba alina kyagala kukola alina credit card gyasobola okukozesa oba ki okay nawe si wabi twadde erudda tukalina na credit card okutuuka emabbali ennyumba ye kyebagikoze abadde asula juka ne Vanoni bwati bwe yattibwa kakano wakimanyira takyetaaga maka yetaaga banka juka sente azirina yagipangisa erina loko mumunzibu kujja kuwa n'oddira ebweru yaze mu apartment ndala kati wano kati ndi steady yagikkiriza ogitwala ne bakamenya tebakyamuvaako buli wadda kakano lodi oli yajja
Next week I'm gonna need 20 pills. Agamba wiki ejja obukerenda 20 kama mbani mba. Nenyambala yakyukadda. Joka lebu aliko. Boy toyinza kwata kubunze. Ha, obukerenda buzanya. Bw'otoleta 20 omanyi kujja okutuukako. Thursday I'm gonna need the pills here. Era agamba jazeta agawa n'onyini basiinkanidde wajozaagala. Getting smarter. Otandise ogeziwala n'okunyirira okyusizaamu. Kakakerenda nakazanya. On this earth that $40 million can't solve. And tomorrow at 9, Atwood would sign the papers. Agamba enkyokuwera essaawa 3 ajja kuba tazanya. Juka ku ddiru gye lyakola. Bamusuubiza omusasula obukadde 40. You want to call it? Twadda mutabamiruka. Balina okukolera maaja. Omugaga talabikako. Anything? Tugenda kukolebwa nga bwali. Okay, the decision could have changed. That makes sense. The Anti decision ayinza okuba agikyusiza. It's still on. Oh, Daba. tried some projections. You don't remind me, who the fuck are you anyway? I'm sorry, Carl. Neggwa. Qualified posturing little prick. Pull it back. I mean, since when is this the Delphic Oracle? Don, pull it. Kakana. Excuse me, Mr. Van Loon? Mrs. Atwood is in your office. Kakano babategeeza Mrs. Atwood nakyala mukazi w'omugagga ali mabbali yazze. Carl Van Loon, my associate Edward Mora. Pleasure. Yabanjula Eddie Mora naye. I wanted to make this as confidential as possible. Mbadde nja kino kifuula ekyekyama nga bwe kisoboka okuba. Experienced some pain and dizziness. Agamba bbaawe yafunyemu obulumi n'okusumagira tasobola kuba wano. We have every intention of signing the contract. Wabula agamba balina ebigendwa bino by'okusayininga contract eno ya maaja. Naye mukadde kano bba mulwadde tewali kyakkola. Realize it's a useless platitude, but if there's anything that we can do, please don't hesitate to tell us. Obviously, we want to be as helpful and respectful as possible, Mrs. Atwood. Thank you, Judge. I rely on your discretion. That won't be a proxy. A cagey prick like him giving away power of attorney? Wow. Wabula yalenga road ayingira mu motoka nakyala mwali. Wakimanyira omugagga Atwood ne kampuni yogejja netuko kwagala okuvuganya ya Van Loon naye alibanga ali ku ddagala oba makerenda gamugwako kati. NCT era ensonga ki babagambe tino mulwadde yayitawo. My life wasn't in jeopardy. You can wait here. Bwaba ntandizo kimanya obulamu butekkuba nga buli mu kati abaganabo kati. I've been all over them. We can't allow any disparity in race or physical type between you and the rest of the lineup. Okay. You're as close to your clones as I could possibly get. Naba. It's gonna be just one big handsome blur, this guy. Yambale namba byakulinda kakano kyava ayitawo babalese bali kuba identify nga juka ina banamateeka bagezi okukamala baleetayo omuntu omulala kumpi amufaananira ddala. The woman's husband. Mukazi yajankala tasobola kumanya whether this how it was all going to end. Oba kwawula ani yaani. Luka aliko neddagala mugumuzi wayi ako tukasima tusi. Omwana yalemeddwa agamba oba ku ddyo oba ku kono nga tategeera nani wakwata ku bukwogerako. I did. Laba. Lwalusima tukadduka misinde kwe kuyitawo. Duka chifu yamugamba njagala makerenda gamugwako naye asumbuka n'okamala. Buno bukenda busumbuwa yajja eri omugagga we. Kaakano ku mawulire byatandise odde okufuluma nga bw'alibaawo maaja ebadde yagala okubeera wakati wa Ruudi ne Atwood. Amuuzi oba yabyogeddeko. Siri musiru siyinza kukwata ku okwogera kintu kyakikula ng'ekiri muntu yenna. Wabula mubuuza gy'abadde kuba mulundi gwakubirira ng'abulawo mu ngeri tetegerekka. Ogwasooka juka tali ku bukerenda naye ng'olwali abadde ku musango wadde balina okugyawo ne bannamateeka bwe yafuna bwe yawa ensimbi empitirivu. Equipped to answer. The dullness was coming on. I was overdue to take my NZT, and the pain was starting behind my eyes. Agamba budde bali bumugenzeko bukosa NZT we nga tagakuona budde bulala kuba amaaso gali gatandise omuluma. Kiri gy'oli leroka kutandika avewo nga bukyali. Naye tabadde ekayeteremu akakerenda yadde ebbali akwate erudda atekemu akakerenda. Ate mwekali jukali yafuna omuntu wa laboratory kati abumukolera. Mama mia
bwatera okutamba nabo temuli. Was it Grant or someone else? The police station, the coat room? Magezi no ne gamwesiba abadde abayagala kudda ebbali amireyo adde nga alisted teri kyokka balina okumaliza bizinesi olwaliro kakano kyava afuluma. Mr. Mora. Mr. Mora, this just came for you. Waliwo ekitereko ekizi wakatiwo. Return to Edward Mora Van Loon. Juka mu kampuni yakolera kati yajja akisumulule. All right, I'm going to ask you again, Eddie. What do you know about this? Nenda kuddamu kuweza ekyo omanyi ku bigenda maaso. About Atwood. What? Ne Atwood okuba n'omulwadde oba ki? You got a long way to go as a liar, kid. Carl, I don't know what you're Listen, what you're about to say is bullshit. I know. Agamba kyagenda okugera busa agenda okubikkula gye mikono gy'ababawunsa abe. Waliwo agiteme girya. Tagaana mugagga abimanye. Naye nga yo message agifunye. Gwe kugikwatirawo. Waba kino kiraga obulamu bwe kati buli mu ttabu. Olaba babawunsa abe babaggyeewo oba bategedde. Talina mugagga byagamba. Makere natagalabako. Talina waateeramu. Mu nsawo temuli. Ne galyoka no gamumyuka. Outside Lenox Hill Hospital today, more twists and turns in the van. Yadde uweka anoonyeza akakenda lwe yadde kalaba. The rumor of this merger. None whatsoever. My husband is having tests. Agamba baba bakyamukolako test mukadde kano. Appreciate your direction. Era mangu ddala singa anadde engulu basuubira maaji ogenda maaso. Further comments at this time. We're just awaiting the results of the latest round of tests and hoping for the best. Thank you. Nga juka ekisajja kiri ekira kitwala nakyala mmotoka. Yaseka busisi kubanga akimanyi. Omwami simulwadde obula ka NZT ke kamugwako kamusumbuwa. Naye naye ayolekera eyo. Yawuli akadde. Akoolugiro naye nga eno banka yagiteekako olugiro gumu okkamala. Abajja atunule ku kamera ze wano alabe baani abaliyo. Ha! Irodi yamugamba obukerenda obubindi bagikubirawo kamera. Edi gula okuba kimanyi nja kuyingira. Lugi lwaliko. Saagala tuleta kukola bye bakola kirumira. Kakano kyabajja akwata essimu. Ate kuba tekubeera ka network munda kubanga ne nyumba yalinga banka. Kakano bimusobedde kuba leero Makere naye yennyini lyakozesa talina. Balodi bamwetaaga. Kyava dda kalewerewe wano twatandikidde nga lodi alowooza okukwata ekkuba okwekasuka kubanga alaba takyalina kyakkola. But this choice would at least be mine. Wabula gamba guno omukisa newakubadde gujja kuba gugwe. Apaana. But we're instinctive creatures. Naye omuntu instinctive creature ekintu ekirowooza ebintu. NZT might be. Yalandika okuza wayinza okuba nga alina akakerenda mu mutwe gwe awayinza okuba nga aliwo kamu yadde n'agezaako okuteebereza kyava jjaako ebire buli wamu. Yasooka n'abikkula ebokisi era asengukiriddemu ebintu bye bagaayo olugi basala lusale ne masiini. Kyava gwa kakebe bayingira mabbali wasigala akakerenda nabwasimatuka ate kagudde maama nyabo kakiridde katonda watu yajja adduke nga bukyali komawo. Kyokka bamukyeke nga bamugamba atuule erudda. Why would you upset me? Kati lwaki walinyiiziza? I don't like being down to this last one. You don't even know how to use it. Tomanyi yadde okukozesa obukerenda buno. Solution. Agamba yayiiya engeri akakwata n'akamenyaamenya n'akateeka mu musaayi direct mu ngeri eyo kalwa ne mu mubiri okukamala. Yakakozesa mu musaayi n'ajja asooka yeekubeyo empiso. Agambye kalasiti kumbe ono amagezi gamulaze emabbali kisu
attachment no singa kagenda mubiri ajja batabuka kuwa ne kisusi ajja kuba muzibu nnyo. I'm out. You shoot the it. You know, these guys are gonna find it. Bano barodi bajja kuganoonya muna makerenda paka last paka lubanaga gwago bataga kugera je gali nabaita batandika okunoonyereza naye nga amazima talina eno ennyumba yali agidda mbuzi kati tanagitulamu yadde olunaku n'ebintu ebisajja buki kwekwata kisu emabega abaza loodi ono agamba eno bizinesi agivaamu kati agenda ku geegi nene wabula agamba ayagala mwogeza makerenda gye gali gasinga okwetaaga eno bizinesi mu gyalina okugendamu yakutunda budagala buno alina ebikola kyokka musatu alina ddiiru ez'enjawulo zalina okugendako. agamba ebiseera ebidda singa amugyeko dda olususu. basala buli kimu banoonya kadagala ne sefu bagisaze. Did you know the small and large intestines is 20 foot long? Yamubuza wabadde amayigina ekyenda kikiweza futi 40 ne nange sibikakasa njagala kusala kityo mpimeko ndabe. Anyway, I'm sure you're curious too. Era kakasa naawe oyagala okumanya futi ezirimu ajja. You're gonna get a front row seat, baby. Maanyi gagenda juka netana kakerenda kumubaza yamukubirawo kisu yamwesoose duka basajja bali eri basala yagwa erudda. wabula kimanyi bakyaliwo bajjira lutalo talina NZT. Much of a triumph, was it? Because I would die here too. agamba akimanyi naye wakufiira wano kujjaku ng'afunye NZT gwakozesa mu kadde kano. The last of it was in this fuck's bloodstream. wabula wajjukira loodi yali akamwekuba musaayi kati eddagala okali alina musaayi guno gulimu NZT gwalina okukozesa ichoisi yalina okulaba nti ataasa obulamu bwe kyaba asiba omutima tewakyali kyakkola musaayi gujja. nono kyekimusiza yagenza okulaba asigaza kalasiti nayagala ajja atulugunye obutulugunya munywanyi bafune ne babawunsa bwe n'abajjawo n'amaanyi agesika okumba otusaayi afune NZT road gwakubyemu lutalo kyava atandika okukawuuta kutereza mubiri gwe. olwakyakuba seefu webagigulira mwali mu mikono gy'ababawunsa eri gye bamuweereza be batta kakano kyava atandika okusetinga mpola mpola oluvannyuma lw'okunywa akasaya kalimu NZT. temusemberanga enjaga kati buli kimu akirabana bwegendereza bano bagenda okudda bayita bosa mugali teri teyiddagala. bakaiso na mumwa lukamaze okunywa ku NZT kati ali syapo kamana werisa erimu kati neddamu balikubye ojja kunkuba buleti naawe. gwe nalaba gwe yasooka likono muzibe galamumaliriza kwekwata ebbali nabayasama kusonseka kangwe takyayogera kati lwakuba tegwe yakuba jugatalaba segwa kuddukawo
Victor. Kana kuita munywanyi we Victor ataddamu. Victor. 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 Yuko atakyalaba. Wabula agulira. Rodi ali awo. Kati yesikana bwegendezo butenkanika. Go. Sabajja tademu endala. Nayi. Bapiano. Wagwe bali teyaddamu. Kakane namba 83 ewuwe waka. Nyenyo ne kasaaji. Wabula ateredde. Yakwatya buko nasoka jave wano. Teetaaga mbozi mpanvu na police. Clients. And the night was still young. Wabuli kiro agamba kyali kito. Naga gatuudu. Yamala nazikira. Yukati wali enziti. Unone musajja we yajja wali. No, I certainly am. I mean, if my attorney was really working for Mr. Atwood trying to save it. Anti wabanga munamateeka abanga yakolya Atwood. I mean, at what point was the Pony Express supposed to ride in with this life-saving medication? Abuuza mu kaseera ki eddagala li erisobola okuwonya obulamu bwe lyabulirawo. I didn't matter now. But he did not appreciate that Morris Brand had kept the pills for himself. Agamba kyebika munywanyi akadagala yali yakeeterekera newankubadde baali baakalaba. Yalaba ebbali akkerera kalina kwekakweka. Wadde erudda kulonkinga akatabo akamu. Kaakano wayise ebbanga mutaka yatereera wuno n'agenda nakwesibawo kati ku bwa meya Edward Moore oba wa senator. That's a first. Andi kekisooka munene muzibu ebitenkanika. Okuva luyasima tukakuba kizuula nagaga Atwood ekyamutisa bagwa ku ddagala balina oddimwa tebaalimuwa era kukimanyi oli bouncer ate kubaga yamuyitamu akanaana. Wave of donations coming in. Kaakano ebintu byakoze okuva ku lunaku biyitirivu bizibu. Hold on. Guy from Ivan Chemcorp. Alina ne campaign team era omu ku bakandida basinga okubeera ab'amaanyi kati. Ivan Chemcorp Pharmaceuticals. Yeah. Okay. Finally. Kaakano Van Loon yali azze omusinkana. Carl, Mr. Mora. Mr. Mora. What a surprise. Agamba no surprise gyali. From Ivan was coming. Of course, yeah, that's me, the energy business. Come on. Kana mugamba ava mu energy business agenda mu kirala. Juga katabo ke baka publishing adda kati yesimena ku senator. Oh, no. Kakano yatula erudda. Well, it's going to pay off, Senator. Nagaga mugamba bina byakola bigenda kusasula. Uno senator juga kati ayingidde mu byabufuzi. Everything's a technicality from here on in, isn't it, Eddie? Amugamba okuva nakati buli kimu technicality. Yigwa alina okwesigamako. Maintain. Andi manyi kyoliko. Labu nagigadde. So what you going to do when you run out? Agakizwa nti era akosa NZT era laboratory ebadde mukolera agigaddewo. Kwe kusituka. Yasooka n'aluggalawo. What did you know? Wamanya ddi? No, now. Namanya? I wish you'd come to me at first, Eddie. I could have bought Ivan at 33. Nsuubira singa wali ozze mu kutandika n'ombulira nali nsobola okumugaa musajja n'akkola eddagala nga gitirivu zibu. So, Ivan makes NZT. Well, it'll never officially exist. Obviously, I don't... Yamugamba officially tekyaliwo nga bwe badde. Wabula agamba amusuubiza okumuwa limitless supply eya NZT. Singa amusuubiza nti ajjangamu olugambo oluva mu gavumenti n'ebisigadde. Shut down your lab this morning. Laabu nagimazeewo olwali okumakya. Tukyalina wojja ddagala. I just want to help you, that's all. Njagala kuyamba kyekkyokka. Supplied, no disruption in service. Agamba ajjamu supplyinga ye kyamwetaagako lugambo. And in return, I do what? Mu return numpaaki. Little advice, maybe. I won't be bothering you much at first. Agamba ajja kukwata musumbu wanyu kyalina okukola kumwanga bye yeetaaga naddala mu gavumenti. Give
given where you're heading, some of our ideas are a bit... ngabagaga basinga bakola bakompromisinga goli mu campaign. What if I don't like your ideas? Hati watenga sagala byongamba. And your candle will have shed a brief. Hati ukando ye bajja kuba yasi n'ekitangale kirungi okumala kabanga katirinye malezikire ogwewo. Tolina kyakikolera. I just want to keep you brilliant. Njagala kukuuma ng'ossa era ng'oli mulamu bulungi. Sita gwe nakola sente zonna. Yalowooza kwe kufuluma. After you, Senator. Njagoberera gwe Senator. Thanks for stopping by, Carl. Weebale kuyimira hano kumbuuzaako Kaalu. Mpaamu akadde. Do you want to be president of the United States? Oyagala kuba president wa Amerika oba? Take my chances. I told you. Nja kutwala emikisa gyange. Nkugambye nze nzekka nze nsobola okutuusaamu nze nja okuwa eddagala. Nedda baaba. 4 labs. So what? Njagala omanye labs ni bw'onoziggala mmeka. See, once you know what's in it, you can tweak it, re-engineer it, get the bugs out. Osobola okulinjeneeringa ebintu byonna byonna bya buli kika. Agamba yali yalikyusa dda. N'akola erimuyamba era takyaleetaaga kati. How are you going to pay me? In cigarettes? Ogenda kunsasula otya? Times. Write checks from Dubai, dumping in Chile. Amugamba kyattabbu. Abantu nga nze bwe bamukozesa mumaliza mubasse nga musuddeyo mu kiro oba mu kasa akalala eyo. Tolina kyakkola. But you would even think that shows me how unprepared you are to fight me. You're no longer equipped to fight me. You think I didn't learn it? Amugamba takyali equipped nga bw'alowooza kono mmanyi buli kyolowooza. Ndaba okukusinga. Gonna rear in that taxi. Waliwo omusajja adduka ku takisi agenda kutomera emmotoka emwe muli mu maaso. Oba yagala atega ku misinde egyadduka. Yagitomera. I see everything, Carl. Ndaba buli kimu Kaalu. And you and everybody else. Naawe na buli omu. Beat on you right now. Naye njagala omanye nti sikyakozesa NZT. Yamukwata ku mutima. Someone's pumping a half mask in there. Omutima gwo gukuba okamala. Aortic mass stenosis. Mangu dolina obuzibu omutima era esaano ojja kufuna stroke mu bbanga etali yawala. You already knew that. Naye ekyo naawe obadde okimanyi. You know, you should really be glad about this. Waalibadde oli musanyufu ku kino. Even if it's my bitch. Okay. Wafudde mugezi kale. Naye nga mugamba takyetaaga NZT. Maybe we should cool off and talk again. Ate osanga twalize mutusinkana ate. I don't think so. Sirowooza. Don't forget to vote. Sikwetaaga. Gubadde mukisa okusinkana. Bye. NZT bwe yamutwala mu laboratory ku ssente ze yalina yazikosa mu laboratory bamukole akadagala kasobola okunywa n'amuva nga takyamwetaaga buli bbanga. Told you to have a lunch. Agamba agenda kulya kalanchi kutambulako era kati yatira takyetaaga mukozesa buli bbanga yajja eririndi baddingana nadda. How's your day going? Olunaku lugenda lutya? Anti steady lujja kusingako. I still can't deal with that haircut. Datusiba kutuusa haircut eh? Anti nze musajja kati ate nkolera. Tomanya waje nasibira. Yatafuta lu Chinese. Ate kati kubamukolera permanent oba tewetaaga kalala. Wabula kikakola obwongo tekyenkanika. Wow. What? Kiki? Tuli steady kati buterevu nalikasemi tukwati kubuddugala mukama bankumire tutulaba limitless nagambe vijema kabadde munga bulijjo kopi tuzizanyirako nakuza muzagu wayo. I must admit, I can't explain